Owaye ogamba otya steady Salongo media passes iliwa bangambe kozilina ate katiwa walisedwa kumbe watu gamba nenda abana bali eno bayagambyani waliwo mwala agaona babula moyo babura soko muite mali kubera abwe era bwekibweri Elugogo olwolojera birako naawe Owaye kiri Embeera eri etya soko obulira abantu Embeera Ngabweri Namunji w'omuntu akwatiridde twanire tusuubira kino bannange naye abantu bakedde bakutubudde Namunji w'omuntu yesombye Pallaso ayina disco kyobula ffenna twatuuse dda wanini ngoyogeranga atya Namunji w'omuntu omulaba ayingira bakedde Owaye kikyosuubira Embeera bweti bweri wano ku mulyango abantu batandise okubeera nga bayingira ate waliwo webakutte anko Embeera ogiraba otya wano Embeera wano kyasumulukuse dda era tuli ku love festival wano cricket oval amaana mulenzi Pallaso Embeera kyatambula bulungi n'obudde bukyali kiriya ate ne taanaapu ndowooza naye ogirabiddeko eri kiriya obadde obuuza ki kakyumbaali kitegeeza ki okubeera nti nno obudde bukyali bwakumakya naye abantu olwedde batandise okuyingira ndowooza kitegeeza abantu bafunye confidence lwaki wabeerayo shobbiri kuba ekyabadde kisinga okutiisa alien skin baali basuubiza eggaali so ebategeka eri ekivulu tuyinza okirabanga abagamba batutaddeko ekivulu naye ate kyaleeta emirembe tuli wano ndowooza naawe olabye era ntambudde yonna wonna nga kasimu kawe kali mu ngalo tewali akakutteko waliwo atiisatiisa oba kiso ndowooza nga Bobi we yagambye tuwagire abayimbi abannayuganda bonna obutali side genda ku music tuveemu ebyobufuzi ozze osuubira ki okuva mu Pallaso muganda wange nze nayimba ne Pallaso nasoma ne Pallaso so siyinza kubeera nga nina ekirala kyensuubira okuggyako omutindo omwereere endongo yamala gano okudda mu mawulire omanyi bw'oba okula ogezesa bingi nyinza okugamba nasamba omupiira nayimba so I was lucky nti nali exposed ku bintu bingi naye nga nasoma mawulire so kankola endongo ate bwenkola amawulire eventually amawulire ne gasinga because gali demanding talent ogimanyi ya mukisa lwaki abannamawulire abasinga ddala abakola entertainment basooka mu kuyimba bwogenda ku Dagalasi Daginaisi Habike it is about art kyenyinza okugamba nti art oyingira mu kintu okiripotinga okirinako knowledge ne passion omanyi bulungi oripotinga entertainment omanyi obuzibu bw'oyitamu okukola story eno otabanga tokyagala ogisuulawo n'ogenda because ojja tuuka omulala akube nga akuyisaamu amaaso but
you just do it for passion. So kyensonga lwaki buli kola munamawulire akola entertainment olina okukola ekintu kyobadde omanyiko era ojja kwesanga nga abakola political talk shows nabo besimbasimbawo-ko. So wosanga entertainment ng'oli agiripotingako aba yagirinamu passion ng'agitegeera saagala nzije ndipotinge ku analysis nga sigitegeera. Atagenda kujja wa Pallaso asugenda subwaki Salango Siraje ogamba otya abantu babuuzeko bubuuza tuli wale ekivulu yula kikutte kumacha atagenda kujja wano agenda subwaki Salongo bagende era yete kweri Ewa Pallaso embeera eri etya so far tuli basanyufu nti mukama alutadde bulungi enkuba ebadde tonya ebbali eyo naye leero enkuba teri lugogo ne stage ababadde balowooza mbu egenda kwesuula simanyi bebagambe nti bakoze stage yeesudde tuli bulungi embeera nnungi abantu batulaze omukwana ate batandise okutulaga kuva jjo nze sinneebakako oli mu kunyumirwa okuva jjo oli mu kunyumirwa bunyumirwa enyamu kabbeya ate nosho yabagagga omwavu tojja omwavu tojja enosho yabagagga omwavu akola ki katika nkugambe omwavu tekiri ku ssente kiri ku mutima gwo. This is not about money, this is about how you can express yourself, how you can enjoy yourself. Sirinaamu nnyo naye kweda nsula wali eri waggulu wali eri nga wemulaba wali eri tubadde tunyomerwa obwana yoberamu bwekola omuyimbi massage omuyimbi bwanyomerwa ne bumeseji obwenjawulo ne bujja n'omukola omuyimbi abasajja banne ngambye obwana ne bumukola amasaagi ate kati gwe kyoyagala okidrivinga yeeri ebya kiss tewali wano kiss ku stage leero eya wizo teriiwo wajja kubeerawo just love nakwenyegeramu just mu kifuba hug abantu nga bakedde okuyingira munnange kyebayita love ate abantu abatulaba eyo mubagambe ekintu kimu tulina surprise omugenyi ono bagenda muyisa mu bbango bagenda yita wansi atagenda kujja agenda subwa ki ne security eri awo tumaze emyaka mingi tetumulabangako ngamba omutanda twagala kumulabako leero Ssaabasajja ayinza osiima ngambe omutanda omutanda tulina omu yekka omutanda mu Uganda tulina omu yekka kati tutegera ekyo naye ng'abantu bagenda kubeerawo security weeri already buli omu ali set ayagala okunyomerwa ayagala ennaku yo beera mu nnaku yo naffe tugere mu ssanyu lyaffe ow'ennaku abeerewa gyayagala omanyi kino ekintu twakisutye political naye ffena tuli baluganda nti olwaleero katwagala okulaga ensimbu alien skin zitali waffe naye nga kitali waffe mwagala okulaga ensimbu Pallaso zitali waffe naye nga kitali waffe alien skin kitali waffe kati lwaki oyagala okuteekawo embeera gweno eno mmere mubadde okubeera nga abantu obudde buno sawa ziri mukaaga naye kyenkana abantu beesombye bangi nnyo kiraga ki manyi g'abantu nakwagala bino byakwagala talina mukwano tasobola kwagala eno yonna love kyova olaba abantu bazze abantu tebazze leero twabadde ne bannakenya jjo nabadde ne Uncle Stewart nga twaniriza bannakenya Stewart Kamiri okitegedde nembeera ne Uncle Basimo ogenze nga abanyarwanda bangi abantu bavudde Kenya Tanzania Rwanda kujja kulaba Pallaso. This is an international show mu simple terms. Yes, King of the East erinnya lituukiraawo omanyi buli omu alina background ne story oba tolina story mpanvu tosobola kusembeza buli omu bino bitwagenze political because abantu baagala kifunamu political wise balina kye baagala okidrivinga naye gye badde baagala okukitwala yakivuddemu kati ani akiremu so kiraga ki kino kuno kuyimba kuno sebikonde no kuno kuyimba abantu bayimbye enyimba bazimanyi si maaso omwana yakuba njagala mukyakale mudigide nga muto nga nange ndi muto nekuba nagenda mu America ne bamutwala ku kyeyo nakomawo n'abawa amaaso ready for you nyimba nyingi abatagenda kujja bagenda subwaki benje nze nkugambye kyoyinza osubwa ekyenjawulo kyekyo omutanda twalwawo okumulaba tetumulabangako tagenda akola ku show z'abayimbi bw'atajja nanti nkugambye tetumanyiwe tugenda muyisa security bwe tulemerera tajja kujja
guno mutima gwa Uganda gwatajja si musango kubanga naffe situtya tususeeko dda tetugiweza naye nga mwamuwandiikidde yasiimye n'atuyita mu meeting ejjo okuva ku ssaawa nga munane tubeera mu kafubo naye ng'ate security tunonya security omutanda wanajja watera okubeerawo ebyenjawulo ebikolebwa n'enzimba wanaatuula nga tetulabyewo kyanjawulo wabirabye edda lwakuba weebuzaabuza wabirabye edda lwakuba weebuzaabuza tetuli mu kucelebratinga buwanga bwokka tucelebratinga buwanga music n'ensi nga bwetambula abali side B obawa message ki mbaagala nnyo banyumirwe kuba naffe tuli mu kunyumirwa side B ewa eggwanga lyonna ababbi b'obusimu eno temujja tubeegayiridde tugenda kubasiba omba akasimu abasekirite ya bawu batuuse dda ababbi b'obusimu temujja kusanga bizibu mugende mu babbi bannammwe eyo gye mpulira gye muba mugenda eno tetwagalayo asimanyi yo mpulira buwulizi ajje n'essimu nga abantu abali very smart abantu abali mu mukwano abantu abalina omukwano oguliriyo omuwala nga ddala olina omulenzi gw'oyagala mukubira akulete mu love fest wano Elugogo abaagala okulya abaagala okukola wuuwuuwu mugende eyo gye mpulira omukulu omunaku lwaffe tugera kuba basanyufu nnyo kubanga kyendaba munda manyi nti nange nafunye eddafayo abantu tutulula olengera ekiri munda abantu beejaga bwejazi omukulu akulira bakanyama ogamba otya ndi bulungi mugamba mutese security wise egenda beera etya kusooka nze njagala kugumya bannayuganda bonna n'abadigize abagenda okujja Elugogo nze nkimanyi bulungi nti wano omuntu yenna agenda kujja n'ebintu bye byonna ataddeyo nabyo wano tusoose ne tukola ekintu kimu bw'olabanga kampani eyo bawu security ng'ekoze ewantu nga bw'olaba ew'omugenzi Katolu Bwama tewayi kigenda kubula wano ekyo njagala kibakakasa njagala okutunula media wano ez'enjawulo nga njagala okukakasa ababbi abasazi b'ensawo basebo tereza kamera omusazi w'ensawo abakuba abantu ku makubo nga sheewedde mulya bulungi abakola eggaali munda mu kivvulu okuba abantu okubajjako ebyabwe bawu security yeekoze eki yekuttemu temujja tubeegayiridde kubanga tugenda bakwata nga tubakwasa Uganda Police so n'olwekyo tubayigayiridde temusala eno tugenda sooka tubakwatire wabweru nga bakatuuka abadduse ne bayingira munda tugenda kubanoonya nga anoonya enseenene so temujja ne kulonchi ya lutalo nabagamba temujja ku Afrikana nkizeemu ku show ya muto wange Pallaso temujja Lugogo ku cricket evo ababbi waliwo abasecurity abakuuma mu kivulu kya Kenzo n'ogamba abo baali bayaaye leero bakuumyewa oba leero oba baavaawo simanyi nze saagala kwogerera muntu nze njogerera omulimu gundi kampani yange n'olwekyo njagala kubabuulira mazima Saalongo Siraaji omulimu ogutuwadde Mr. Bala mu mulimu mugutuwadde Pallaso omulimu mugutuwadde ngenda kakasa bannayuganda abadigize nti bawu ng'ekwataganye ne Uganda Police tewali kigenda kubula ate era tugenda kwerekera abantu batuuke ku mmotoka zaabwe n'ebintu byabwe mwebale waliwo ekivulo kyali wano naye ate ababbi bayingira mu VIP ne bakuba bagenze mu VIP ne babakubira nga teri security ante eyo teyali bawu kati bawu ng'ekwataganye ne poliisi be bakoze eki baagala okukubwa oyagala okubuza olina essimu ezakutama era baako gy'olaga wemanyiyo ne Saalongo Siraaji amaanyi nga mangi ababbi bakwate ku Ntebe Road kaddemu ababbi bakwate eri ku luguudo luli oludda ku airport abaagala okudda Jinja Road abo ba corporate abagenda okujja n'ebintu byabwe ate baddeyo nabo so embeera bweti bweri Hello, how are you? Good, how are you? Bane mugamba mutiyanga munyirira. Abanyirira otumaffe. Oleta Tonyirira? Anyirira muwala munnamwe.
Owa ekivulu ng'okikedde. Kikedde ati kikedde lwasonga nzize kuwagira gwenjagala. Kiki ky'osuubira olwaleero? Kulaba ku Pallaso. Bw'omulabako ne bw'otalya mmere. Kayimba ki akasinga okunyumira aka Pallaso? Malamu. Malamu bakongere. Oviiridde wa? Viiridde weeyogerere Kasubi. Yovudde n'ojja wano. Kiki ky'osuubira ng'oggyeko malamu? Bingi suubiro kikuba agenda kujjuza. Ne tuli mu Love Fest naye omwagalwa waaliwo. Ajja. Oba namusooseeyo. Ajja. Ajja yasa kyalinayo amaliriza. Tusegenda kukola ku ssente zaapade zikeereyo. Oba olinda kubajja wano eno? Ne tulaba Kaliboni olinga ayingidde obwereere. Tusasudde. Kitadde mu ssente. Muze batono. Yabudde bukyasa. Mungamba mikwano gyammwe. Bajja basoose kukola. Tebasaba butawagira Pallaso. Mwenga mukikedde. Tukyagala. Twakyetegekera. Laavu mugyetedde mu bbaaga ndaba bbaaga. Omuntu waba agenda mu kivulu ategeka nti nawo sente zino mumutegese mutya sente. Tulina sente zaffe ez'ebyokulya tugenda osaasaanyaako. Ateze okufuuwa omuyimbi temuzitaddeeko. Tuzirina. Kantandike noono menyeramuku ez'ebyokulya meka ez'ebyokunywa n'ez'omuyimbi meka. Omuyimbi njamuwayo ekyebiri ez'okulya ndyeyo nze nga nze netegeddeyo 5 bino byansi tulina okukyakala. Nange wentu njamuwayo 3 n'okulya. Obudde buno senga ofuna omusajja ng'oli tannajja oli omukubira esimu namugamba jangu ajja ono jasabewo wakano kaseera misana oli aba wakiro. Abawulu abagenda okujja atalina bajja kwetega bagenda kusalemererwa. Abaana balese waka temunazaala. Omusajja akola kyalya buli bintu. Agira alya tetunatuuka kiseera bukyala. Oba mulinda mwagala kunyenyanga keddo. Tujja nyenya. Batya ddenja batya. Gw'otya ddenja. Olina kubanga otya ddenja okubeerawo. Otya naawe ddenja. Olina ogitya kuba teri atatya ddenja. Teri atutiisatiisa Pallaso agenda kikuba. Wano ndaba esimu ogikutte mu ngalo tugambe nti nno wano ababbi tebaliiwo. Abaye bali eri Freedom City. Abaye baliwa? Bali eri Freedom City balina mukimanye. Mwe kavidiyo kabayisa batya nga mulabye nga Pallaso akuba alinsi. Pallaso kalina wetalwana. Yamuyigiriza alwana Pallaso talwana. Acheza yamumanyira n'amusanga. Kuya kubanga tamuddiza nga mugamba wandika. Oba kaali kabadi. Tekaali kabadi yali amumanyira. Yogerako eri eggwanga ssebo. Abantu bajje bawagire Pallaso. Because abantu tuli bangi mu Kampala tebonna tebasobola kuggwera ku Freedom City. So bajje bawagira abayimbi bonna kwa Pallaso muyimbi mulungi yatukubira omuziki mu lockdown. So naffe kye tulina okukola kumuwagira tulememu malamu maanyi because abayimbi abo moral boosting tulaba radio we yafiira ngalowooza abantu tebamusiima nnyo. So ne Pallaso emyaka 2 egyo yakuba music oyo ajja kulowooza nti oba tetwasiima whereby twali waka lockdown etunyiga ne music we n'atukyamula malamu zonna ogenda kunfumbira byonna music nga mulungi. So tulina omuzaamu amaanyi naye abeere hapa yongera tuwa music omanyi banabitwa nabo obwongo bwabwe bwe basinga emotional gundi yabwe health yabwe n'okubanga eri waggulu nnyo ng'eri proper wetabeera nungi ne output ebeera nayo nga tekola kitetambula bulungi. So tulina omuzaamu amaanyi ekyo kino ekifo kinene ne Pallaso abawagizi abali mu Kampala aba music abaagala music basobola okukifuula ekyo lwakiraba ku wininwagi ne alien skin naye bagende bamuwagire because mwana mutu naye alina okuddizibwamu amaanyi amanye nti maybe choice ya career gye yatekinga si nkyamu amanye nti music afuna naye yezimbe okuba mwana abadde mu ghetto musanyukirako okubanga kati is the talk of the town mukama teerabira bantu kitegeera. So ku myaka gyonna omuntu jakasita gwobanga okuba haso manya nti kulasti mukama ajja kujjukira. So naye tugende tumuwagire amanye nti ali ku kituufu career zisobola okutambula naddabulira obulamu n'alabirira n'abantu abamulyako famire ye
n'abalala bamubeera ku lusegera ababeera mu ggaali ye nabo abo bulamu bwabwe aba agenda kukola ki. Okay, right. Omuntu ali ewaka obudde buno musigire ku kifaananyi ekiri wano security wise n'embeera nga gy'osuubira embeera gyo weather yo nnungi nnyo olaba akasana tulaba nti mpuuyanye naye nga akasana okalaba kakola ki kali kitegeeza nti weather yonna mbulungi. Security wise ndabye nga deployment eri buli wamu kitegeeza omuntu ajja agenda kubeera assured of security nti ekintu kye kyajja nakyo ajja kuddayo nakyo weba simu yo ajja kuddayo nayo teri agenda kusala nsawo. Set up yo ndabye nga nnungi aba ordinary ndoza bagenda okubeera side eno kiragira ddala nti bagenda kubeera beetaaya bulungi tabagenda kubeera mukanyigo konna n'aba VIP omulyango gwabwe gwegulaba wano nabo kitegeeza organization entebe gye ziri mu maaso ndabye zino ziriko obutto kwegamba bagenda kutuula beeyagale bulungi. Omulundi guno bakkiriza abantu okutuula ku madaala. Of course amadaala ko bagakkirizaako naddala ba ordinary bwe mujjira wano banga okoye n'omuwunda wali ojja kulagawo bulungi sho ogenda n'otuula ku madaala n'okowa ate awo amadaala gaakabi kuba kyo embeera kirasha oba olengera wansi wonna ng'omanya nti Pallaso akubye omutwalo gumu n'ekitundu nayambuka ku madaala ne mbabalamu ne mbayisaamu olugalo ne mmanya kyeki.